SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Yes, basewe n'ennyabo ne bannyabo tubaniriza YouTube channel yaffe bagiyita Uganda Mukamooli. Muku YouTube channels kyasiza okuba nga zikuwa information ekyasiza okubeeta bwenywano mu Uganda, mu East Africa, mu America. Lupi newe walala mpozi. YouTube eri global buli wamu bagiraba. Buli wamu babiraba bagiraba. Bamu akufuna. Just ekyenjawulo America kye baakoze baataddewo omusolo. YouTube nti abalabi nga bali e US nga bali US nga bali wabweru wa US naye ng'ebintu biba biraba e US waluka tax ke baintroduce kali ka 10 to 15%. Kitegeeza olina okuba ne ka tin number omusolo okugusasula n'obiteekako neera ndowooza tin number yange nali sinagi ku mwezi oguwedde nandi nina okufuna akasente kiwanvu ano mbadde nfuna akali nga nkosa ya mulala ebintu byakuwanvuyeeko mbadde nkosa ya mulala omusajja olina sente kati kwavuga emmotoka wakuleetera nga tolina tin number nakosa ya mulala Uganda Mukamooli YouTube channel kyokola Nabayimbi tubafuna n'abasigadde bonna babeerako kyoba osinga tukola kiri kintu kimu ogenda kakapesa aka red akaliko subscribe onyinga akakapesa onyinge n'akadde obeere ng'ofuna information buli we tuteekayo content ojja kuba ng'ofuna link butereevu obeere nga olaba information ebeera eteereddwayo tukulamusizaako amanyanze babeera Peter Wycliffe so okunegatta ku 90.8 Metro FM lunaku lwakutaano saawa emu ey'akawungeezi leero ndi ne muganda wange muganda waffe omu tumunoonyezaako manye musajja w'amaanyi semu talabika leero tumugwikiriza wansi naye Uncle John ono ali awo ali mu storage. Uncle John yabadde gyo mu ambiance yavuddeyo nga tabitegeera musanze ng'ava mu Africa Uncle John asooka ojja obuze abantu batandise okwebirira soko gyo wano jangu wano sebo tuli wano mpolampola alina okubeera wabairaleka entebe sebo tutule wano tugenda kole soko tuwe kugundi soke tweyanjule soka weyanjule tona yeyanjule ne rupi yeyanjule atuweeko sekenewezi babbi kuba omulamu mutugenda okwogera mugamba mutya abatulaba amanya eddoboozi Rich Boy Maxwell Jumbendi in Uganda unakulwa ni msajfu kuba nti na Wycliffe ndina Jonah ndina Rupida problem tugenda kuba nti tususula ensonga naye omulamu ogusinga tugenda okwogerako ne musajja wa Gagamero wone wano twagala kulaba Bebe cool yavuddeyo agambye yavuddeyo atugambye nakola jangu wano onyanjulanga Gagamero jegane mumaso ga kamera jegane sebo nze James Jonathan kimale mutabanyi wa Bebe cool kali nze Rupi aka Mwafu Daniel Rupi nalyo kweri kundaga muntu kali asatu Jona tutandikira awo Gagamero Rasta yagambye the lion is about to roar kekana akadde jukira twali kubitogera ate roar lingaddi yalowalinga ningatana wakulwa infact badda inagamba ntinayo negenda kuddamu yalowalinga tumaze emyaka 3 muntu wamaze emyaka 2 ayimba tuni ku tuni tuni ki omanyi ono ayina obuzibu tuni awulira zayagadde abantu bebasalawo abawulira zamanya family kasawulira tuni eve omusajja nawulira tuni ze kusikusi wayawaya watandikira emyaka gyo kusikusi wayawaya myaka 5 okyayimba kusikusi wayawaya naye kati Jona
niyo tono yakubiriza muleke never trust taziwulirangako family affair tolera abaana bange ezo taziwuliranga ku mambo mingi taziwulirangako in fact Bebe yasooka okuba ne lyrics ezirina political consciousness muzo Bebe kulu yali yayimba dda oluyimba talasewo kaona obadde mu Afrika ndowooza lidimu eyo gundi yagibadde agizanyiramu Rude Boy Divo. Musajja wa maani oyo. Omola oluyimba waliwo layini ekugamba mutugamba okukola kale gago mazima naye ate nabo emirimu gyammwe bw'otunulamu minisita Munyankole sekretale Munyankole ezo ennyimba Bebe eri yabikubadde yali yabyogera Guns and Bombs Jona abantu banafuye Bebe yayimba dda ku corruption kakati gwe bw'ogamba nti Bebe kutayimba bayimba kusi ezo ennyimba yaziyimba Jona abantu ubatunulya Bebe Kula y'omu ku bayimbi abasinze okumentioninga aba writers ensangi zino nedda ani yamuwandikiranga Bebe Kulu muwandiisi wa nnyimba naye kituuka ekiseera kati ekiseera kino kamiliyoni kimuzibuwalira okuwandika oluyimba ebbanga libamaze nga bayimba n'okuyiiya otundu obwongu buno bulinga buli copyrighted butuuka nekigwayo nga tukyalina nnyo kyoyinza kuyiiya Jona sokoleke abamaanyi MJ yali kuvadda yewandikira nibaataafuna sokoleke Jona kuvadda Bebe Kulu abadde yesigamanye ku bantu abalala okumuwandikira ensonga lwaki Bebe Kulu yalukutinga tikta mugagamero ebiseera tikita wa 2023 okitegedde ng'akola ne Bebe sirika jimuso sirika obudde siina Bebe Kulu naye by then tikita yali muliyonayira omanyi tikita olimba lwandika Bebe Kulu mu 2023 nga Bebe Kulu yajja tikita oli ku kamera genda zikukamera ebakusa kutuukawo tukanga sinamalayo point yange okitegedde eno reality Bebe Kulu luyimba Kameri alaba tikita sokola mwagala bwino amagala tikita kyagambuleta leka amaleyo bano betuweereza si basiru tukola content w'abantu kumanya leka mpe point yange anti sokoleke point Bebe Kulu alaba tikita before Kamili asigulayo tikita ewa Bebe Kulu nga Bebe Kulu ensasula ekyamupakola ki oba ebiseera Bebe Kulu yali alomu Bebe Kulu omuntu Kamili akwatana ne tikita ng'anoonya luyimba lwa gospel era Kamili ono oluyimba lwa gospel lwasooka tikita yaluwandiika ne Bebe Kulu ng'amwandikira ennyimba ne bafunamu butakkaanya tikita n'agendako miliyoni ono n'akomawo ekibuzo kino nakikubuuza kanti naawe kantikubuuze before tikita n'abawandiisi abazze mu bulamu bwa Bebe Kulu ababaddewo Bebe Kulu yasamba akajji n'ennyimba ez'enjawulo ani yazirimu emabega teyali maisha yalina mambo mingi yalina fitina mambo mingi kati Bebe Kulu zonna ndo zaali Bebe Kulu ennyimba yali awandiika ezimu yali azeewandiikira buli Bebe Kulu oluyimba lwolabanga lulimu ekidongo n'okuwemula lubala Bebe Kulu buli luyimba nze nkuwulira ne kati nkolera abaana Jona kankubuuza ekintu kimu nga tonabanga sinabakkuta wamma Bebe Kulu ennyimba waziwuliddemu alina ennyimba Bebe Kulu tuli ku mulamwa uliddeko ku nnyimba ze ezikyali mu studio zagenda naye ekizibu ky'okuwulira ennyimba nga tezinnajja mu bantu ng'oyinza oddwagala naddala studio sound kati nze nkyawuliza ennyimba za gomama ziwulira zinnyumira naye okatinga crossing bantu babe nga bazinoonya tiziriimu naye nga gwe ofuna obudde n'oziwuliza ogamba ennyimba nga nnoogizi so
kizibu nnyo okutegeera wezinakola naye nga nyimba nungi awo n'oluyimba awo tinta lwe yamufunira akana akalwandiika n'alusasula lulungi nyimba ziringa bbiri ziri ku alubamu agenda kuta alubamu Kamili kwali ku alubamu eyo alina abayimbi nga bana akabi Uganda gateeka ku alubamu ali yamuwandiikira lyrics mu abasirikale buli lulimba lutakola lwagala Bebe Cool buli lulimba lutakola ne bakola ne chobola katerwakola chobola katerwakola akayimba ka Kamili kano okumanya Bebe Cool mubi yandikira n'oluyimba yandika Kamili n'oluyimba Bemba Musota Bemba Kamili yesi bakuyimba ku mumenganda alaba chikula azizi omanyi Bebe bakusuraga yasoka obigegenyamu nenandujja kakati azizi nakipopularizinga abenaddemu nakubakabulenganda kakati Kamili alaba kikutteyo naye agamba naye kanyimbemu nayimbira kabaka natandika sebe yayimbira kabaka totinga luyimba lwa kabaka okyali ku Uganda Mukamooli obadde wamukyalo kyamuzi Jonathan musajja wakagamero nnyo naye kasooke lupi nga tunakutandika musajja nokamubuuze Bebe Cool yakukola ki? First of all nze omu ku bantu abasinga okwagira Bebe Cool ne bwakola ekyekisiru muwagira but the fact is waliwo lwotuuka n'ogenda ku mazima bwe bakubuuza abayimbi abali talented Bebe Cool tomuleeta naye bakubuuza abayimbi abali hard working Bebe Cool omuleeta bwe bakubuuza abayimbi abali talented Bobi tomuleeta naye bakubuuza abayimbi abali talented like abali hard working ate nga bayivu mwekyo kye bakola mu art obaleeta munsi leero mbadde ntandika show endabika n'omuyimbi wayita Kid Fox ali talented oba tali talented? Kid Fox ali talented naye yayokya so munsi kubeera olaba talent etambula n'ebintu bisatu etambula ne luck etambula n'okukola ennyo otegedde n'ebintu ebimu abantu bye bakolerako mulimu abantu batafunye mu talent ng'ate balina laaka abantu bafunye mu talent ate nga balina laaka nga balina laaka kugambye omuntu osobola okubeera nga toli talented naye ng'oli lucky ng'osobola okugegenya n'okituusa beba Bebe Cool nti Bebe Cool asobola okutta ennyimba 10 n'ofunamu oluyimba lulimu hit osegedde kyobulaba Bebe Cool ate oluyimba buli mwezi yali abita oba ate ennyimba nyingi naye wabeerayo musajja ng'oba Kamili oba Lutalo ng'asobola okutta oluyimba olwo omwaka oba kuratinga Bebe Cool kaliya ye yonna gy'ayimbidde omurating otya? is a superman abaddewo emyaka 2 plus alwanye buli mwaka n'ata ennyimba nga 10 n'afunamu hit song ekyo emu tosobola kumululinga out nti takoze wakabi otegedde omuntu asobola okutegeka sirena abantu ne bajja n'ategeka kolonne abantu ne bajja n'akola ebintu tosobola kumumenyawo naye nekigamba nti is not talented enough sikimenyawo because bw'omugamba bw'onoonya abantu abalina talenti n'ogamba nti Bebe Cool ayimirire wali n'obagamba nti Bebe Cool ali wali ne bagamba nti kati long days Moses ready ayimirire wali oba kafeera Bebe Cool njamu respecting olaba industry eno Bebe Cool bayimba n'abantu bangi olunaku lwala bamu babivako bali mu kusubula bamu bali so music si kuba na lack temala yokka bangi abayimbi oyinza okuba hard working oyinza okubookera kiro na misana n'okola naye nga sente n'oyimba bangi abayimbi olunaku lwabe batigani bayimba tebafunye music bayimba ku resters isebo buli lwakubiri resters Uganda yonna we basobola omukisa gwabwe gwakemaawo ba Bebe Cool Bobi Wine Chameleon njaba wa respect lwansonga nti bonna olaba balina kategori gye balimu bakikolera ate ne bakifunamu bangi abayimbi ne batafunamu so ku lwange nze ndowooza toyinza mwana estimate nga Bebe Cool omuntu ayina ettafaali eddene tayinza kugamba nti agenda kuboggola oba kwogera nga bwagamba netumwanda estimate nga so ku lwange asobola okudda kuba waba yeetezerese bulungi emyaka 2 nga aserise nga tata music asobola okukanga kuba newonabadde naye ku Vegas chill out ekintu kino nakyogera n'omakono gutandika nti abayimbi abato mufune budget oba mufune team abasajja bano ekibawanguza bafuna team
bakula n'abantu okula n'abantu babebe kulu bajjanga nakera ku makya n'agamba nnoonyeza mukama wange adike namuwa emitwalo 5 ngeza kamiliyoni najja naye namuwa 5 tozanya kamiliyoni tozanya bebe kulu ne Bobi we najja namuwa 5 bonna baba batudde ewaka nga balaba UBC buli omu agenda olaba oli azanya kitegeeza abantu bwe bakolanga nabo bamanya ekyokukola nti bwemba kulya mwenna nja kulya mwenna mbagaiza njagala musituke so ekitali ku lunaku lwaira abaana olunaku lwaira asituka nga olusituka bwati basitukiddeko n'ataba wa platform okusituka nti Bebe Cool sijja mu lulinga wuto atya nti akyasobola okuyingira okuba w'amaanyi kasaaza okuseemera nja gyatandikirako ate kati n'ekirala balinaku ssente zitasobola okubika bitimu so Bebe akyali munene wagamba okuzukuka tayinza kutanyiba ziwera kati 3 oba 5 nemubulamu 2 kanzijawo first of all Bebe Cool nange sijagamba nti tajja kubogola okubogola ajja kubogola naye ensonga lwaki tukyalemereddwa okufuna like bwogamba nti Bebe Cool akyalowalinga nga waliwo omwana gwe twetaaga abogoleko naffe tumuwulire otegedde nti bw'otunira Bebe Cool ku myaka gy'alina experience gy'alina bw'asalawo okwata mutabanyiwe n'amugamba nti yadde talent ya kibogwe naye ngenda kukola ki ngenda kusindika nga naye bwe bamusindika yali badenga sawa zino Bebe Cool yali badenga tafokasinga ku Bebe Cool leka maleyo kubankulese nti sawa zino Bebe Cool yali tafokasinga ku yengo omuntu ensonga lwaki aba Nigeria muganda wange badonjaze batabu nti badonjaze bategera nti tosobola kubeerako forever yensonga bakamiliyoni gye bakola yensonga n'abasikaleyo gye bakola nti tosobola kubeerako forever naye bw'olikulutinga amaanyi amapya n'obeera nga gwe Lion agafuga nti for example olina Gagame Records osayiniza abaana kubanga ebikulu yakikolako yasobola okuleeta Rema no nze nakuva Bebe Cool nze mbeera ne ba Bebe Cool idisiketa takyasobola kuyimba ensi nemwaniriza because naye yakivaako tajetiyaziwala omwana gwe balina gwe bagala okugira naye bwomulaba focus yavaako stills nti omwana gwalina mugagamira ali omu otegedde alina mutabanyiwe naye ne mutabanyiwe tanaba kuba nti agikuba because Bebe Cool atya nti bw'anaasinika mutabanyiwe n'agikuba focus ejja kuva Bebe Cool edde ku mutabanyi so era tutisa going to roar otegedde nkoze eki ensonga lwaki industry eno tucha struggling ne tuba ne competition ezisobola okuba nti buli tucompetinga n'abayimbi nga abanegia bemwagala competing n'abo Tanzania it is because buli muntu wane Uganda ali selfish nti bw'otunuulira emyaka Bebe Cool gy'abaddewo nti sawa zino yali badde nga record label ye n'abaana beseniza abapya ye Chameleone nti Chameleone asobola okuba nti olina radio and wisdom olina Palace olina olina abaana ekitegedde nti wasobola singa wabateeka ku pepa n'oleeta abaana abo n'obasayininga n'obawa amaanyi nga gwe geweteekamu n'obawa amaanyi because sawa zino Bebe Cool oba Chameleone taliwo abakubira essimu you respond positively because omanyi kyakoze omanyi kyali so bino ebyokugamba Bebe Cool asobola okujja n'agikuba naye tunabeera ne Bebe Cool forever oba bwe balivaawo tulifuna baani tulina abaana abato abeetaaga hand sokoleke tulina abaana abato abeetaago amaanyi Bebe Cool babawa amaanyi bataata baffe bajjajja baffe n'abasigaddewo babawa amaanyi ne batuuka ku maanyi kyekiseera Bebe Cool Kamili n'abasigadde okulitayalinga basigale nga bali mu music nga bali mu active music nga basayininga abaana nayenga sikwe kubeera mu balance kati omuntu ajja kugamba kino mbeera mu bbala nenfuna ennaku sokoleke mbeera mu bbala leka male point yange ogenda kujembuza mbeera mu bbala nempulira ennaku nga ndaba Kamili ayimiridde wali mu kasonda ndaba Bebe Cool ayimiridde wali mu kasonda ne mutabanyiwe nga ndaba ne Fiika ayimiridde wali bonna bagamba DJ tuzanye ku myaka 25 asatu gebadde mu industry ng'okyali DJ tuzanye ng'okyali mu bbala you competing with fresh kid 25 doesn't make sense payo muyimbi mu Nigeria ogu donjaze basobola competing ne Ruga donjaze babatadde oluyimba atafo just ne lukuba bwana we bato oluyimba nti omwana omuto avaayo leero aba yagala muzikize Bebe Cool ne mutabanyiwa muleme promotinga because atya competition ye nati kati ntambo omuntu ajja kugamba on the other way round nti Bebe Cool gwe twagala ajja kati olaba Alan Mamalu ngarema bamwagala rupi yazze amini gundi Alan yazze ngarema bamwagala tekiku Alan ngambye kwata Bebe Cool olina capital
Government yamu emitwalo 5 ejjadde olukula studio gyalina with facts, njogera with facts. Bwe mwase sente za gavumenti zakwatako ne bamuwa emitwalo 5 n'agenda mu America nakulako kamera n'ashutira ne videos. Sebo yadde ye naye gavumenti yamu kuba proposal gye yakola. Nesi ya industry. It is okay yiye recruiting abaana olina video director olina audio producer babyo olina role nevad olina edit video director ochekete signing abaana bapya bawe opportunity ochekete kolera ku paper work. Yes, Kavunerupi. Jemuzo njagala okubuuza. Bayimbi bana abanene boyogedde ko bonna abasatu n'abasigadde. Kyeki balimisezo kuba akajja kali international. First of all babu kubako but ekireetera obuzibu nti ozikubye. What is next? For example, tojagamba nti Bebe kutalina kyatakola batuka paka mukola words ezaali zakabye ebiseera twafuna bakamyo ne bakuba ensi zonna naye ekitulemesa nti wano ebiseera byetwalira buseeko tuvolaba bakenzo bakola ki bafuna opportunities ne bakola ki ne bapenetrate bakenzo waze ku mulembe gw'abantu bajja nga Bebe kulu basookawo okitegedde. Kenzo ajja ku mulembe gw'aba Ready and Weasel kuba Ready and Weasel beba breaking a chain ya big three ochegedde nti kupayi ba Bobi Wine twalina ba Bebe kulu twalina bandi Ready and Weasel bajja n'abayimbi 10 omulundi gumu ochegedde nti ne batujjako banene era kyokola bantu omulembe gw'aba Ready and Weasel ba radio basobola okugenda mu BET be bayimbi betwasooka okufuna okuva Uganda bagenda mu BET Awards balina quality audio balina connection bali basomyeko ngamanyi kyebaagala balina team behind esobola okubatuusaako ensonga lwaki abayimbi bano abasigaddewo baagaana okugenda international. Tunulira timu zaabwe omanyi bamanager abaliko timu yanje mbasookerako zonna timu ya Chameleon kuliko Black yani kuliko Mutima omulaba nga gwe manager oye Mutima alina connection esobola okutwala ku continental level ya the world level. Kuliko Basimo Ogenze mukono gwa Basimo Ogenze asinga yani ye Kasuku alina ebiseera bya music ochegedde. Lwaki olowooza Kenzo yagikuba yalina ba fresh mind ba Cox yalina ba Stewart yalina ba Rokan nga balinga YouTube yalina n'abantu abenjawulo nga era naye bwe yabagoba nga yagadde okuleyeko omugaati era omulaba bwavuya yasigaza beka video director bwe ye manager ochegedde bali bonna olwabegobako era akyavuya ochegedde. So ekiremesa abayimbi baffe especially on around locally ekisooka saako you will treat people abakula ekintu ekyo kimu kukuleetera abakazi mu bbaala ogenda kukola kano ogenda kukola kali nebikomaawo ebisigadde ebyoyongerako okukalya kizibu nnyo kyobalaba nti Bebe kulu agezezzaako nti Bebe kulu olaba nti ne kucya bamunominatinga y'omu ku bayimbi abagezezzaako okitegedde naye ne mu biseera byegerezangako waliwo abaana ab'ettabbo nga bapisiko yabazikuba nga pisiko Bebe kulu mufu okitegedde nti Bebe kulu oluyimba lwali lusobola okumutwala ku international level yali love you every day yasobola kuzaako olulala. Nze ekibuzo ngenda kikikutte nga kizeewo bwenga gwoboolaba Bebe kulu juzi yali ku Vegas ng'agamba abaana abato bonna abazze ng'ajerega production y'abaana agamba oli apesa eri ngundisi eri okitegeera ebyo ng'abaterega right now gwoboolaba because agamba is about rowa okitegeera ekisooka njagala nsooka enziremu Jimuzo akajika international tekalina formula byonna byoyogedde bisinga byali byakukola singa nabyo nakola international artist bwe tulina nimbi kikyatakoze nabyo ayina video gyatayinanti andi nzija wanoyogera so international market wa platform teyina formula oyinza okukiza nti Kenzo yategula yagitegula ate lwaki tokkiriza kati wagitegula naye omanyi lwaki Kenzo yagitegula kyekyo yagitegula na audio quality ki bawa yakola oluyimbo it was a great song nzija so kyengulaga nti music twayimba za shawo ezisigadde bokuli ne bategula so music waliwo kye bayita lak niwabeerawo n'okuyimba ekintu ne kitambula so abayimbi bano bonna bakoze tolina kyogamba kye batakoze naye problem weeri nti olumu bo nga bo batuuka nabo ne banafuwa
nga ataddemu Bebe Cool ataddemu kyotamanyi wagenda kubacha n'agenda ne Peace Square ng'ogambye wa Kabirod Boy ne bakola collabo ng'akutte emitwalo 3 gye gya dola kitegeeza ayagala kulipira platform kulipira audience agifuna YouTube views gye n'okulaba mulungi gwe gumu Boy watuka yiwatasobola kulaki so nsubira bonna babikoze naye olumu waliwo otuka nga lak naye tugirina so bakamiliyoni babikola Diamond Platnumz bajja badabiro bajja ne bagala bakamiliyoni kigaana ndowooza kuba Nabayimbi Bonna ne Bobi Wine ajja kulaga yagezaako kuba bamapi bajja wano balina oluyimba Bobi Wine akolako n'agenda e Jamaica East Africa ng'ekutta omuliro wano wawu nako luyimba ne wawu so babigezezaako naye olumu tetujja bajajiga nabo waliwo ekituuka nekigaana kuba jimuzo nawe yagala okuba omugagga waliwo okola nekigaana so nzija jimuzo kyenzija nti abayimbi bano ekibalemeza wano ndowooza maketi yaffe oba ekyali wansi consuming music olunaku lwaliro mwe muli mabaala abasajja bayimba amabaala n'alowooza amaze Uganda naye ng'omuntu ali ekayabo omuntu ali emutukula tamulabye tamumanyi nakumumanya nekirala intaneti yaffe wano ekyali wansi kozi za internet omuntu ogenda ku YouTube olunaku lwaliro kati kiripu ajja girabako eddakiika 3 agano giraba paka eno mu kinyusi so abasajja banene naye kitono gyamugeza ne Diamond Platnumz ne Nigeria eri telecom companies ezigaba data obwerere ng'oguze bugizi na line kubuzeeko ekibuzo katona baawo Diamond Platnumz gojogeza Bebe Cool government ejagamba tekatusindike Diamond emwese wano webaziwa Bebe Cool yazirya bazimuwa nazirya yazikolamu bitwala atazo yazikolamu ekya international platform si kyangu olunaku lwaliro nja kubuuza n'abayimbi abazze abasinga wano twakatandika omwaka banigeria bameka abayimbi wano abanigeria okumanya nga babajonga ne Morocco down nga tebanabata bajja wano ne bayimba luga yakava wano anti nzija nti abasajja bano boogera ku balina ba influencer ne budget bazirina ate oluyimba ng'amanyi nti olunaku lwaliro patranking ajja kuta oluyimba ng'ali ku budget ya Shiro amuwezi oluyimba luga agenza okuta oluyimba olwo nga abuuza East Africa Uganda eyo nti basocialites bandika Shira Gashumba n'amuwa $2,000 eza dola tikitoko nti etambula etya nzija kyogamba ku myaka 25 Bebe Cool zebayimbidde basobola okubula kapito aba influencer batya sente zisobola okubula buli omu zibula video kamiliyoni emiyimbi badesa kasoka tuterere ku mulamwa kasoka tuterere ku mulamwa Rupi Bebe Cool right now was sakala tuvenye okulako bakasa tugenda kulala tugenda komawo nga obudde bugenze ate tutira kye twakoze ku mulamwa ku Bebe Cool yennyini yaruwalize yagambye agenda kuluwalinga najerega abaana production yaabwe market ebaddeyo emyaka ebiri nga Bebe Cool tebaliimu bakamyuni tebaliimu almost shege it's just a recent community bouncing the back do you think Bebe Cool still has the space so okwewaana yenga ku stage weyewaana nenga takyayinaki commanding space okufitinga mu leadership Bebe Cool akyasobola okudda lwa nsonga omuntu oba ogula music tosobola kugula wakati tulina balyamu voice tulina bandi nowundi tulina bamatha mukisa generation eringange ekoze eki generation eyo eri naye eri divided abantu berina batono fan base weri naye tosobola balirayingako noba oteeka kivu nti ntadde kulya voice osobola bakwata abasatu notafuna nabantu 100 Bebe Cool baweza Bebe Cool naye zo batalita abantu naye ate ayina ekyenjawulo kyaleeta segera osuubira kingi kasabu kanyama togenda kusuubira nnyimba 2-3 so balyamu voice tewanatuuka kwambaza bantu ngoyi zibajja waka mu concert bwe bagitekeyo oba basobola kitegeeza olwaleeta olina okubakubirira olina okukubirira bangi olina okulanga abantu olunaku lwaleero waliwo omuntu asobola okusika abantu ku platform eyawansi oba nga lutalo tojja muteeka olunaku lwaleero palaso naye abadde akiyingidde nti omutegeka osuubira tejja kunsaliraye kati abaana baleeta n'ogattanga 10 ng'akusede miliyoni 1.1 nga
togenda kufuna mukuba nakulero okuteeka concert yitaka sente yitaka bana KCC venue omaliza olw'emiliyoni nga 5 nga tona zasula muyimbi so kitegeeza wetaaga omuyimbi ng'asobola okusika abantu 10 so ndowooza abaana abato tetulina bapapya yes babebe kulu bayogedde lwa nsonga industry badde bamisinga ne music abadde atambula ate mubaddemu ne palaso nga abantu bamugamba nti kwali kati ajja n'akulaga nti yes obaddeko nenze music wo market olina okuzolawa unakulayo chokola tumwogerako olina okuzoleya then ekintu kyambuke kamiliyoni yabadde cross gardens ekyengera naye ni kyekimu kyeyakoze naye yayogedde n'agamba abayigi abato naye yazaalayo ekiriwo naye n'amazima geetaagisa nti bw'otunulira omuyimbi gwe mulimu kuwaana bakyaliko mu palaso otegedde n'otunulira quality wa audio we alinga wapcoming wa myaka 2 alinga like palaso ku stage gyaliko no amazima gali ku palaso level gyaliko yali badde nga asobola okwatakana n'akawana esimu naye olw'okuba wane Uganda twamanyira ebintu byabwe butuli olimba lwa palaso nalonda nemala lwakabi nnyo lusobola n'okuba naye because ayagala bintu byafungula nkufumbule bino bya buladi nangwayo mutwala 5 love edidi nakola oluyimba tuvula bakyalemeddeawo olina n'emboozi gye waŋŋamba kulimba lwa forever eyo tuveeyo kati forever kamiliyoni kenyini kamiliyoni atuuka ewayaredde okitegedde kamiliyoni yali amusabye emitwalo 10 okuzisindikira but skills as mastering kamiliyoni yalabanga egyo 10 gimuluma nnyo n'agamba Ian Kulojangu n'akwata yali n'amutwala ebbali n'amubuzaabuza ono n'abbayo data era enkeera Ian Pro n'alumasalinga ne baluta okitegedde but professional y'omusajja oba okoze eki ogise wano professionalism elakinga mu bintu bingi Bebe Kulu bagamba nti abaana ababadde bakuba banene sound mubi malamu luyimba malamu bw'oluwulira luyimba lw'amaanyi naye quality waayo mufo audio mulungi buliza ku nyimba genda okuba oluyimba lwalina owuli balita toneerabira okube n'enyimba za palaso zonna olwanina owuli toneerabira okube n'oluyimba lwa palaso lwonna kuzikubye ogeraganye sound naye kati nkyambi gwenjogerako palaso mukwano gwange otegedde nze palaso mukwano gwange nkola naye ensonga lwaki tetugenda mu maaso lw'ebyo bintu byakwagala kufungula naye kati Bebe Kulu akyayinako manic space Bebe Kulu bw'agibula ani anagifuna olaba kamiliyoni asobola okubouncing back mu kadongo kamu n'akuba forever kati Bebe Kulu endongo bagitadde tugenda mu kidongo Bebe Kulu is the king of the dancehall niwankwadde nga babafana benjaka ne bazikuba naye Bebe Kulu amanyi kyokola mu ndongo Bebe Kulu alina ne ssente Bebe Kulu alina badijja abato badijja erito baana be osegedde wano mu ndongo mwana agifuga kamiliyoni lwaki bazikuba nga yakwata nga babebirabu banyabo nga bali ku kidoche n'amanya nti kilabu eri sorted Bebe Kulu yakutte strata ndoja n'akwata shaka shumaina night eyakabi n'akwata kalito akaliko n'abakozesa oluyimba direct yabadde ababribe nga nti ndi wammwe munzanyetegedde ndi wammwe munzanye nzize kati yo bizinesi wasingira ku baana abato nti abaana abato bano abagenda okujja mu bbaala bajja kulonda nkudi osegedde genda onondera enkudi eri bikibikera kutukatwala basitula nkudi tebasitula bizinesi osegedde byaddala nzembera mu kidongo YouTube channel bagiyita Uganda Mukamooli gwe mulina okwolabako owulira sagala tutte Bebe Kulu aliko ebintu bingi ebyokwogerako walina Bebe Kulu lunaku lwa Vegas njagala ombulire Bebe Kulu emyaka gye because nawulira agamba akyalina emyaka 2 mu maaso omuntu nga Bebe Kulu ku myaka gy'aliko gimuso yakyogeddeko abaana bali mu voice myaka 2 olaba omuyimbi yenna aba n'ekiro Bebe Kulu bonna bayagala okukuba akajikali ne bagenda gye bagenda ne badda kati olunaku lwero waba tunulidde market nikitegeeza agenda giwa obudde abawandiisi abalungi abalaba Andrew abadde nabo bamukolera ennyimba ennungi n'abasigadde alina run on this one akyalina abawandiisi ku sayidi ye ne budget akyalinawo ku kaseera ak'okuteeka musondowooza market ye Uganda waconcentratinga akyasobola okutubeeramu n'ennyimba 2 buli mwaka ennungi so akyaliwo nga wagamba emyaka music taliko myaka music talina myaka olunaku lwero bazabaza oluyimba lwo nina lwa mwaka 2 emabega
oli myaka 5 mu ebi kati okakira omwana w'emyaka 2 soka fresh kid we bamuzanya ne Bebe Cool omuzanya oyina yesho gyogamba nti fresh kid wano gwegenda okuzanyisiza nyawo Bebe Cool teriyo so market yakyuka omwana omutono waba freestyle superstar bonna abo abatabazze naye kati omuntu ajja kugamba Bebe Cool as always badde batambula babiri ne Bobi Wine always mu entertainment Bobi Wine akulaze ebintu byeno nga anti industry kyuse nti TV ziweze radio ziweze social media eweze ng'oluyimba olutatambudde eno ku TV ne radio oba olika bwoti ogenda olaba TikTok oluyimba lukoze n'olumulira omuntu alukusaba alukukaka lumaliza luyingire mainstream ng'eri luvuddeyo so kati music akyuse takyali kusaidi emu batu baba tebakyayimba lupi tebakyayimba lwa nsonga balina ebirooto nti wentuuka ku stage eno njagala kukola record label ngeeta abayimbi Diamond yalina ekiti nti nange nja kuleeta abantu nolunaku lwera Harmonize ne bweyejaaka barayipani ne bebeejaaka kitegeera bali bamavooko ne bebeejaaka amanyi nti nze nakwata omuli nembateeka so ekitali ku bantu bala Bebe Cool Bobi Wine Kamile bo balina ebirooto byabwe birala different dreams kitamba emyaka yayogedde ku myaka nkugambye nti ba Bebe Cool kati Alan Jaliwa ine myaka emeka Alan agenda kuweza myaka 3 myaka ngali mu musanvu ba Bebe Cool emyaka gyabwe tebaswala kati baswaza buswaza because bwotunulira ebyaddala nti tosobola kuŋŋamba no sagala retirement okyegete olina okuteekawo emiwaatwa egireeta emisayo emitunga teweteeka ku pressure nze nswala nzena ne bakamiri abo nenswala nga kamiri agamba basiima ogenze gende wafiki ankwira oluyimba naye nga nebyani music agenda wafiki mukubira luyimba okyegeta kamiri nesitula nalaba nga superstar nakubye show kamiri naava gyavudde n'agigwamu olwokuba omwana amubyeko show balina opportunity okola bebakola Uganda yaba opportunity ne bafuuka ab'ettabbo lwaki babeera nettima bagala tufiirako lwaki baleka baana bala ne bajja Bebe Cool olina omwana mukulu ayimba budget bwobanga otte ennyimba zo ng'oteekako budget nga $2,000,000 omwana wo tosobola na kumuwa yadde budget ya $1,1 osekedde wasobola ogamba nti oli wa mutima mubi mulungi oyagaliza lwaki toyagaliza mwana wo from the start nabanekola ne interview omwana wa Bebe Cool Alan from the start nga amugamba kino paka omwana byamezamu omutwe Bebe Cool kikyo kyafa kikyo oyagala okufuna because Bebe Cool kyatafuna tagenda akifuna mu ndongo yakubuuzizza omuyimbi alina bitayangira ku myaka genda obuuze Doni Jazzy bwe yatyalinga n'aleeta abala takola sente nati kati dreams rupi ya garment dreams si dreams zao bano just bafuna ttima tubafiireko kyobola bantu asobola nti kamiliyoni asobola okusanga fifa Mike olwokuba yaliko namboluye lwabujja olwokuba fiki ayimbira $7,000,000 yali ayimbira abo abaana kibalina kuyimbira sente zetuyimbira naye nga abaana bato balina endongo jimuzo buli muntu wakula mu business kyogamba alina givaamu no sigalamu okukola record label tekitoba ogivuddemu oba oleese misaayi mito agisobola oba oleese osigadde mu business yo ensonga lwaki tugamba abayimbi bakole record labels abakulu oba osigadde mu business gy'omanyi tomanyi lwaki mwagala ba Bebe Cool baveemu bagende mu mmere nga bamisati oba alungi fena buli muyimbi anaavamu agende mu mmere lwaki tebadda mu business gye bamanyi lwaki bagala kujja mu ndongo nga tebagala kuza mu ndongo no bagisobola lwatima kugambye ogamba tebagisobola Bebe Cool yasobola okuleeta tafubi Bebe Cool yasobola okuleeta rema ku mwaka gwe gomo nga ogula ife fusi eri etabu kamiliyoni amukwatako Bobi amukwatako naleeta abayimbi abo abakubagagomero ga yatabu kiki Bebe Cool kati kyata oba wali ebiseera binga akyali ne competitor we beetwala alina Good Life alina Bobi Wine yasobola okuleeta abantu babiri kati sawa zino Bebe Cool talina pressure kiki ekimugana okuleeta abaana abalala namutabanyime wali asiraanyi Bebe Cool yagambako reason being investment ya record label wano mu Uganda ekyali low yakiogerako n'agamba teza ssente wano Uganda otunule market copyright tuyina different from Nigeria yazijjawa kati gwoba omusindika nti agende ateke sente mu ye yazijjawa kuba kati ye mugagga asinga mu ye yazijja mu record label Swanks haven't tekola sente mu record label jerry but as tebakola sente omanyi omuyimbi ebintu byetolerako okubeera like ebintu bye advantage gyalina olina omuyimbi mu record label yo esooka
obulamu ambassador deals simanya bichebe ochegedde stream bakaba mboy kwano liko debo tokola sente abana bakola sente mu streams digital platforms nze manyi nalindide ku sente za streams ezo nze manyi weziwoma ochegedde ngate zijja tozisuubira nze manyi mu covid yomo sente zijja kwa account nga tozisuubira kati ogambo kya sente ziza sente bateka sente mmeka zogamba mteziza sente kukunia Bebe Kulu asobola okubira oluyimba oli ku metro ku lwokutaano oli ku metro ku Sunday Bebe Kulu akubira oluyimba nzanya n'ogaana okuzanya oluyimba lwa mutabanyi lwaki takikola because ate anti wenaawo abala platform ng'ate nange ekiroboozi sigenda kikaddiwa bajja kumpisaako nemekwera nalwelevasi mu bantu awo kyali ku Uganda Mukamooli kyali ne muganda wange Ruby the problem wano n'entambi gimuzo mwena munaje musizo kwanzizesa ku gimuzo industry yagerera mu birooto kuba industry ogiraba kamiliyoni ayina katika nkunyonyere omanyi nalina kamiliyoni akava kayita motomoto eggabaamu nga tuwayamu nandaga ebifaananyi bya mutabani byawuga si yali ayimba naŋŋamba industry yamwokya omwana kati gunaawuga naye sijja bbalaga so industry taata wa Alan Hendrick waba yayimba n'ayita Bebe Kulu waba yayimba n'ayitawo Alan Hendrick kiyinza obutasoboka kuba nsubira Alan Hendrick tumumanyi emyaka giweze 7 nga webale nnyo so nga waali amaanyi ga taata we ennyana ya taata we lyokka Alan Hendrick muwadde n'interview ezitakkawa 10 naye ng'omuntu so kyengeza okulaga nti taata wo waaba nti ng'okoze ku radio mutabani ayinza obutakola ku radio so kyawukana Bebe Kulu okuyimba n'akuba mutabani ayinza omuteeka manene nezimusala naye ng'ate wakola bizinesi nakisobola okwambuka oba neyeteeka mu promotion kyogamba mutabani wamukole bizinesi y'omwenge gwanywa kyegezako okugamba nti Alan Hendrick obutakuba nechoise enyimba zayimba nawe wayawukana onakulwaira Alan Hendrick wayimba nnyo toyawula so kitegeeza Bebe nga tanava Bebe ayinza okusooka okufa Alan Hendrick n'ayitawo oba obutayitawumule lwaki omuanaalyawo gwe Bebe Kulu kalikambabulire so kulwakulaga abayimbi bano bonna botutunudde abasatu Bobi Wine yayimba batabani baani ali mu kuyimba tunia ne talent z'Abaganda olaba abayitawo so batabani be bali kukira kamiliyoni obulaba gye bawetedde Bebe Kulu yali mukaka omwana gwe gwogamba ayimbe nesi kyamu music yamumanyi kyobola ba dynamics ajja kutulira alabe nga Alan Hendrick yenjaka alabe nga kigani so musically si kyokola tujja kwekyanga nno paka lwanatuleeta oyo Bebe tujja kwekyanga paka lwanatuleeta ffe ba Alan onaddeeri ne Alan ne batandika okwerimba SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.